Iranga tandise tota chibe. Don't kill it. Bajita tota chibe nga techina yuandusu. Kasozi Robert Jalameya yakulembedde abazannyi ba firimu eno songa Kaye Robert nga kuzanyiranga Kaweesa walakira Tito D nga Mr. White ekyatandika butandisi tulira akayimba mu background yawo bagambe kindu kyoyina lwake okigalabanja nanga baprosi nga mukyala Kaweesa efirimu eno ekyatandika butandisi era tugenda maaso Kafeero Isaac nga Landa Road ekyatandika tugenda maaso na Jemba Agnes nga Senga ekyatandika banja abaana bobola bayingira obufumbo nga tebayiseeko wasenga naye Senga kintu kikulu okulekani obufumbo buyimirirawo Mirembe Sise nga Landireddi Butai Brian omwana wa Kaweesa bwoyo ekyatandika Namazzi nkiddamu Namazzi Rose nga maama ekyatandika Nakabiito Mary efirimu ekyatandika Muyingo Medde nga koja tutandika butandise era nga firimu bagiyita tota kibe Nalugo Janet nga Agnes ekyali ntandikwa songa mulangira wasajja ajja kuzanyiranga bajjula efirimu yaffe etandika butandisi Lwanga Florence nga Musawo tugenda sinkana abazanyi bangi ku mulundi guno Kaana Roberts nga neiba wa Kaweesa ekyatandika butandisa wetegereze era nga ne Senkulu Rajabu kwali nnyo ku screen Nakayemba Rachel nga Waitress ekyatandika butandisi kakano ku mulundi guno etandikidde waliwo omukyala gwetandikiddemu agenda maaso n'okulongoosa engoye zabba tulengera omukyala ono ku buvunaanyizibwa bwe omanyi buli mbeera yonna olina okuleka ndi oyinzamu obulamu ne buba nga butambula omukyala ono agenda maaso n'okuleka ndi atereeza engoye zabba kati kumba omwami ali mu kinaabiro omanyi okunaabira ku bunkenke gwe nyabu omanyi bw'oba oli mu kinaabiro onaaba esayidi eno ensowera zeetawula kali katazi mugwe mu bibuno zate zimwadde akafumito mu bibuno ensowera so nga omukyala agamba obedde bambi ageza okulongoosa ekifo kino tolina bw'olongoosezza ekifo enna walinga awakyamiwa empunu wali obaddeko abantu omulirwano nga wonaabira waliwo kwegamba ebitole ekyo mwami kimuyisizza bubi olw'ebitole ebyo byasanze munda awo obadde omazogola tulengera omukyala omwami ne waataama atya omukyala asigala kakanya eyo empale nagigamba egenda n'entippa ate luli yagenda n'eyabika katansuula obuvunaanyizibwa bwali bugudde ng'empale eyulise kali gamugamba funa waawe eyamudebeda bannange oba omuntu alibeerako mu nnyumba erimu amasannyalaze ebintu by'ensi bizibu waliwo ayayaanira ekyamasannyalaze akoyogoloza paasi ey'amanda kubanga ate asooka gikuma ate amanda gakwatamu ate n'agolola engoye enjeru agenda omumala okugolola nga engoye eziyoya kuddamu kuzooza kale nekirabika ndi obulamu obusinga gwate gy'obwagalira ate abalaba bagamba nti bubatamye katuba tuli awo mukyala ono omuzadde era alina abaana babiri be bano batwadde obubaluwa omanyi ebbaluwa okuva ku ssomero ng'esoma tukoyo tumanyiira school fees owabiri otandika otya n'akasanvu efirimu eno ekyatandika butandisi abaana olumu batusindika ku ssomero ng'oyagala obawoneko ku kyemisana babagobye ekyatandika ate nga muzeeyi yabadde agenze kuyiiya musooke mutuuleko awo nammwe muyiga okwepena
tulengera embeera ezimu abaana ebayigira okuleka ne bakola ebintu ebirala gamba ng'omuzannyo okuyigga school fees zibula mwana n'amanya ebasika empuuto buko kanda chapati kati tuba tuli awo saagala kummanyiira wangisebo saagala kummanyiira efirimu ekyatandika butandisi David Kesse Mugabi kati bannange mu mpe zange olumwezi gwaweddeko tuyingidde mu ssaawa 2 eziyise mwezi endala temunasasula Senkula Rajabu yakoze nga location manager azze kubanja tugenda maaso landlord alaba abapangisayo bamukeese era agamba singa kisooka bandimuviiridde nze sijja kulekani ennyumba zange muzibeeramu nga temusasudde mujja kumpe zange. David Kesse Mugabi ye editor firimu asooka ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso laba buli mugula n'engatto olaba zino engatto tebaziseera Kasozi Ara Jeremiah yayiyiza olugero lwa firimu eno kati oŋŋamba otya mu ssente zange zibuze sebo muyina ne kateni nze wange naza kiguba ono landlord mulimu emizigo gy'ogendako n'otafumba nkoko nga landlord ali kumpi era wegendezanga nnyo ennyumba z'oyingira nga landlord ali awo ekyali tandikwa si mmwe mwazinzimbira ebiseera bwe twazimbira seminti yali aseerebwa akasawo nga kali mu kakaaga ekyatandika banaye mukulu anadda ssebo byonna ebigambo byogedde mbiwulidde mulekere awo ulyazo amaanya omwezi ne guggwako ne guyingira ennaku 5 tonampa sente ayimiridde nga landlord naye emyaka gye tegizimba nju ezo naye omuntu ng'alabye efirimu yaffe ekyatandika butandisi tulengera embeera eri mu bupangisa firimu gy'olaba eri mu bulamu bwa bulijjo kale nowobeera ng'olina w'oli ne wabaawo ekintu ky'olabe mu firimu ate obaako ekyokuyiga ky'ofuna kati bufiiriza yidegera amazzi gange n'akomawo yadde ayomba bapangisa mwe mweyisa bubi nnyo mwe mutasasulira mu budde amazzi kyobulaba nali ngambye amazzi mugende nga ku luzzi lw'enkoma ye landlord kati lengera ebyo bidomola bimeka by'oyiyaawo bansonyiwe ssebo omanyi mulimu abapangisa ab'ettigi ogenda okulengera ate no mwateeka y'amanda namne twaterekayo ku manda ani yabagamba waliwo omuzigo wano ogwabula okulabika ni guyingiramu omupangisa omanye ennyumba buli weyingiramu kati yamugamba nti amanda gemuterese mugenda asasula ebbanga eryo owawaliyo aliwa landlord buli lunaku yasomerera gwa kubanja bapangisa buli lunaku akeera bukeezi neyesoga mu nju bawo tabanga yekwese laba landlord gwe muyina ne paasi bulijjo mugolola bulijjo muyina ne paasi mugolola gundi gwe muyina n'emmeeza ey'omunju olaba bulijjo manyi musula ku ttaka muyina n'ekitanda gundi temusasula kati ekyo mwezi gw'omu we mutereka amanda temwasasula n'ennyumba kati mubanjibwa egyo myezi 4 mugatte sooka olindeko buno obucupa si bwa soda gwe gundi muyina ne sowaani ze musuula ne mubula sente zinsasula muli babi nnyo mulimba kyokka ennyumba nazizimba nze gwolabe wange ndira ku sowaani ze sooka olindeko zino cupa za bbiya mwanywedde ne ku mwenge muyina ne kasente akanywa ku mwenge muli babi tugenda maaso kaakati ono ye kamuggale bambi mulinda ajja kudda landlord ono nkoye akuba samaza abani kamutereko sooka olindeko tunulira gwe mwasimba wa neddagala biki bino nedda baali basimbawa mwateekawo kano si kawulira kano gwe akawulira kayambako abaana okugula amatu
kano kawulira si kakujjanjaba bantu kano kawulira kakundoga ekitegeeza mwantera wakawulira bwe mbabanya ne muŋŋamba awulira kye tugamba kye ŋŋenda nakyo bwe muŋŋamba awulira tatujja kusasula nga mpuliriza kati mwantera akawulira mu nnyumba zange kye muva mwebaka mu nnyumba ne mutasasula ekyo nkitegedde kati ŋŋenda baleetera omuteerula nammwe mbateerule sebo munywe ne ku bbiya ffe waffe ne krisimansi yabula efirimu eno ekyatandika butandisi emanyiddwa nga tota kibe olugero luno luli mu Luganda bamuteereddeko tulayisayiko mpyatuku maama ono omukazi afudde amugulidde ne kufulu ku sente zambanja agateke kufulu kale n'ebiseera ebisinga omuntu okuleka ndi atandika obulamu kizibu nnyo okusanga omuntu n'atandika obulamu n'atandikira mu nnyumba ye gy'azimbye naye omuntu bw'awona obupangisa ate nekyo nakyo erudda kiba kirungi kale n'obbo nga abapangisa kye bamanyi nti omusajja ono ennyumba zino yasikira nsikire naye kwegamba abanja wattima nnyo n'okusinga oyo yazizimba oba oli awo zaali za kitaawe n'azisikira kazi watuyebuza baba baliwo n'obupangisa kuba kino kye baliko tekirabwanga katuba tuli awo nga mukyala Kaweesi owaye amulembadde ndi eno mukulu adde yakavaawo buli lunaku ajja buli lunaku akeera namunaye mbadde ngenzeeko eri munange kunoonya mirimu ndaba oba nayiga okuyiisa walagi naye amabide tegasusika kweni kati ng'okoze otya naye ngenza ogereyo omusajja n'agamba mulimu tagumpadde omulimu sibagumuwadde kadi ng'amugamba okimanyi landlord ava wano mulekwa ava wano ayombye musimanyi twamusimbira obuwulira tumuloge ng'awulira nga kye tumugamba kyakola era we twogerera oli muggale wangi bamuteereddeko eyo mukyala Kaweesi ava kunoonya mulimu abaana babagobye school fees ewaka asanze omusajja landaluuda abagadde bagambe kuba omunaku tekya efirimu yino egenda mu maaso mukazi wattamanyi kikyayinza kuleka ni kyazzaako mu kaseera kano era yasooka n'atunula ne yeebuuza ekyokola nga takiraba essimu y'omwami wange yagezezzaako okukubira ku mwami kubanga nabo bennyininyini ekyeggulo kyajjo baakikubye endobo sibaalidde omusajja essimu teriiko ng'amugamba omusajja ataamidde ddala buli woogende walandiroodi muli walandiroodi ng'ennaku z'omwezi bwe ziyitamu ku ezo z'olina osasulirako newe luba lunaku lumu bo nga tebabanja kufulu yeebanja mukazi wattu yasooka nadda erudda asooka agenda alabe ng'ayogera ne landiroodi ono kuba kakati omuntu alina abaana ate nga bakugalidde ebweru ogenda kukola otya kali bwakonkona ne kaggulawo gwe mubadde ki mujja oli otya kati maze nojja mukazi wattu afukamidde buli lwenzija kunega zibinabikoowa landiroodi sebo yagidde mu bbala ddala kubanga buli wajja okubanja omukyalo ono agwa kava oluusi mu bitanda wansi oluusi n'abeera nga tava mu manju kati nange kye nakoze ne ŋŋamba omuntu gwe nnoonya nga talabika ekufulu ye neemuzuula olabye bozze ennyumba yange fune kumira owulidde okitegedde munange omwami ali mu kunoonya ssente omwami anoonya ssente ziri mu mpuku ezo zanoonya zatalaba eno ennyumba mwebakasewo ne mwegalanja mwina ne mwejovaana ne mwerabira nti si yammwe mwokanulira enzisa omwo mwe mugaana okusasulira mu budde ogamba mbu simanyi nkuyambe mpozi nzigulewo ebyo byoba ofulumye ennyumba ogindekene kuba tojja kummalira buseera nyumba zange muzoonoona namunaye akasente kajja kujja tulengera obuzibu obuli mu bupangisa kadi ng'amugamba weeyagala ebintu by'okuyamba genda emulago yeewali ebyobwereere bantu bangi abalina enjogera eyo malira vaawo awo ogazza pasikalamu wange
era bwenzija nga wooli ojja okundaba. Tumanyira ugwe wazizimba mumanyi n'akasawe ka seminti obwavu bubaluma bubatta. N'alangira mukazi wattu yatunula mukyala Kaweesa naye nga n'ekyokola tamanyi kyayinza kuzzaako. Efirimu eno ekyatandika butandisi era twagala tumanye amakulu agali mu Tutta Kibe. Olugero lugwayo nti nga nekinnako n'ennandusu. Kale obwana bwakomawo bwatula ku muggalo. Landiroodi yagobye maama waabwe era ennyumba n'agissaako ekkufulu. Kale nno omulirwana omulungi kye yakola ng'asooka ate abaleetera bagayegaayeko. Ebizibu biri mu nsi. Mugira mulya ku mpengere lwakuba nazisedde ebijanjaalo. Wali ofunyeko ekyokulya naye nga kityuninga butyuninzi njala. Enjala kityuninga ntyuninge. Ekyatandika. Kati enjala esooka n'ekuluma n'obireetako omululu kati kano kayoola lubatu. Naye nga ki laba engatto etunulanga ey'ababoola gye baasuula. Efirimu yaffe. Kale bambi bumala okulya ekiberengera bw'alekaawo. Lengera otuwe tubutwalira ku lubalaza. Bannanga ensaana erimu ebigezo ate ebintu ebisinga bisaana bugumiikiriza. Era omuntu nga talina bugumiikiriza ebigezo ebimu biyinza okuleka ndi bimulema. Tugenda maaso. Ngamba tombulira sagala ne mutunuzamu ku ky'abaana angambye nze sirina baana wani era nange watu buyonga ya tukyagenda maaso. Laba emizigo. Simanyi mama nake kizibu ky'abaana. Laba emizigo. Ky'abaana anabina kuyaana mama kambadde nsaba oyinamu ko kufunira nzikule. Mwami Kaweesa Kaakati ekiriwo bambi omukyalo ono nga alemeseddwa okuleka ndi akomawo mu nju era landoodi yagaana omuggulira ate nga tayinza kuleka ndi abaana bano abeera nabaawo okujja okuleka ndi alina okunoonya jadda kyeyakola nga agamba bamuwoleyo 50,000 neiba we amuyambe. Omuntu yenna atamanyi embeera eno yayinza okugaana okuyamba. Jjukira okuyamba si kubi. Mugimu ku mirimu egyo emirungi omuntu gy'alina okukola. Ani kyosiga kyokungula kyakola nga azimuwa munnange twala ezo naye nange wenzikudde simanyi omusajja engenda muga azaadde z'akameeza oba namugamba nakoze ntya kiberenge kiganye ki amwadde empengera ate yagisedde ekijanjaalo kali kagimanyira kyobula lwe kagira edda mu mutwe omutwe guwutumye. Omwana watuukira okuba n'emberenge eganye mubaamu emberenge ez'ennyondo nga mbutuufu tejja kukola. Kale n'omukyalo ono kye yakola kwe kulabika ni akwata abaana be naye nga bw'akwata abaana kitegeeza kweyongerayo. Alabika ndi atandika okulabika ndi abaako kyayiiyo ekiddako. Efirimu yiino bw'akwata abaana nga yeeyongerayo n'abaana. Yatuukira luddawa
bwe mubaddeeyo tikamujje bundabe ndabirawa omanyi bagamba w'ekibuga asanyukiro yeetisse balina gye balaze waani busanyufu ke butuuse ne bayinza okuba balya nga si biberenge nga waliwo emmere endala namuna senga tuzze senga ne yeesikamu omanyi waliwo omuganya ajja nandiroodi kati ensonga ono zagiddemu zakubika ate senga buli abadde fudde omugenya akyala gwe ne bakyadde n'omanya bayingiridde muwogo we w'ekyeggulu gw'obadde waakasaako tugenda maaso nga mugamba agisooka otereko babawo kyayi ono senga abuwe munaye senga kyova olaba omuntu yenna mu bulamu buno ateekeddwa okulwana naye kandi awona obupangisa kubanga obupangisa oyinza okugwa ku landiroodi nga tateesa nga rebbo nga muzibu munenga olabye n'ebizibu olina okugumiikiriza kale no senga yali muntu mulamu nnyo yasanyukira nnyo muwala woono era ng'amugamba bulamu ekisumuluzo eky'obuwanguzi bugumiikiriza naye ekyo tekikumalaamu maanyi kasita wabeerawo embeera omanyi katonda aleeta ekigezo eky'amaanyi naye ng'ate esayidi endala leseyo we out oba w'oyinza okulayika n'ekizibu ekyo okitebuka tugenda maaso gweoyinza okulaba nti okomye ate nga katonda alina ekkubo lyataddewo eddala yamugamba nti muyingire nsanyusa obbalaba ow'ekibuga asanyukirwa yeetisse naye ennaku zino gyafuuka miranga tugenda maaso era oluvannyuma nnyo tugenda okuddako eno gye baasenguse oba gye baagobeddwa nga waliwo omukulu atuuka n'enveera okusanga embeera ya bulaka ey'ebitaano sebe eba etwala ndebe oba weewano waliwo ajjanonya oba baŋŋambye wano abeeno kati nga tatandika kuyitaayita abeeno abeeno waffe banaabayo bano abeeno kasi baliyo kenve wano efirimu egenda mu maaso ate nga tikyatandika ntandike nyabo sebo kumbe mulirwana ono yasigadde kyavaavaayo abaami abasinga balina emize ogenda okweregereza onaze ajja abuuza mukyala kaweesa jjukira baagobeddwa ku makya ga leero nanga aweewo kiki ekiriwo nti abizibuzibu namunaye mwami we abadde alina byampeereza ndabike nti mbireeta omwami oli mwami kaweesa yali mwami wa buvunaanyizibwa nnyo engejja lekani akola mobayiro ono ng'amugabireko wano ojja bimuwa mpozi abadde agambye waliwo n'akasente kaŋŋambye nti nkabawe omwami yaweereza bambi ebintu bino famire lekendi bandi eyambibwa aweerezaayo ena nga babagenda ne ttaano zange ebintu bino kambiteeke mu nju kitegeeza ki aweereza n'akasente oluvannyuma ennyo katuba tuyo nga mwami kaweesa akomyewo musajja atwapatikana nnyo famire esobola okulabika ndi ebeera bulungi efirimu egenda mu maaso akola nnyo famire bannange ono omukazi ekufulu eno yamala neyiwa amalanga nasaako empya olwoyo ekufulu munnange nno yamaama gundi oyo ekufulu yagitaddeko baataddeko ndala ng'amugamba nti mukazi we yatema namugamba landodi yajja ano nga ameze ekyamajimbi teyakubulira gye yalaga agenda otuuka ewaka nga omusajja yabagoba niye musajja tagumiikirizaako ennyumba zetugira ennaku esatu ezibadde zakayita mu mwezi ekyo omuntu n'akufubutula olaba naye omuntu ozinoonya naawe ne zikubula gwe n'otamanya nti ne banno zisobola okulabika ne zibabula yataama landa looda yataama omupangisa
yawulira ng'ekintu kimusoseko wulira obupangisa ndwadde mbi bwegamba ekaba katulututu liba bwayitawo obupangisa fuuka jjute kyekyaddirira katuddako ewasenga bannaffe gye baddukira okulayika ni batandika obulamu obulala enfirimu egenda maaso katuba tuli awo nga waliwo epikipiki eyingidde epikipiki bwejja kadi kumbe Kaweesi musajja atu yakwata butereve ensawo ng'amaze okumanya ni mukazi wa Layika ali wasenga anti sente mbadde nazikubidde kwekulage nekugamba nsuulaako busuukuwa mbadde nazitegeera atuuse ntuuse bange tunaddamu era de munange nje tuli muri mutya ekyalo kigamba kitya ekyalo si kibi mpozi mweyo naffe tuli eyo mpola mpola mwebulungi ate sikusuubira abadde tunsuubira no nga yenze sanyusa nnyo okulaba nange okusangawo emirimu bwe gityo mpozi egenda maaso abafu muganda wange naye gyali baaba wange bakuba essaawa zino azze abuuzabuuza aliwo bakiridde nesenga mu nnimiro bali mu nnimiro emmanga omwami atuuse ate nkirinamu obuzibu bayite nesenga omuga kale nno kyeyakola nga amaze okakasa ndi omukyala we kwegamba ali eno awo omutima gwamuddamu babampitireko waaye kubonaabona kwennyini bannange musajja ono n'aliuka atukola bwati mazima ku nswaza mazima omukazi n'abanga sasulira ekisengawo n'osibira abantu bange n'obagobaganya agenda maaso omusajja atwakyebuuza zennabawo okukozesa tezibamala embeera emusobedde tamanyi bantu ku nsi kuno bategeera batya neneeyisa zaabwe zakula zitya aze egenda maaso musajja atunga atuula yalindira nno ddala kubanga senga engeri gy'abadde ali mu nnimiro ewala bali maka akawungeezi baviiridde era nga buwungeredde ddala yasanyuka ddala nnyo senga okuba ni omwami ono asobodde okujja yasanyuka nnyo bambi okuba ndi asanze musajja omwami ono amusanze baabaabwe banayinzanyisa okulaba mwami wadde bamugoba mu nju omwami aba mwami bannange era dde taata abaana kati kalabye ku mwami awe essubi limuddamu omanyi waliwo omusajja akuleka mu nju ne giwunya era naye n'atadda ekyalo tokyati embeera ekkuba enviri n'ozisiba ebituttwa gyewolaba buli kintu kyonna embeera bwebezza omuntu osadde kuleka ndi omuntu oyogera nnyo oba opalaapalampa namwe mukyebale bambi mwegenda maaso tuseeka nga munesenga natuuka ewaka nga ogenda otuuka nga omukazi mulaba neiba kwe kuŋŋamba nga bamugamba bamugee ku mulirwano nti omukazi yatambulamu landiroodi mbu yamugoba saako kufulu ennaku 3 ezibadde ziyiseemu nga tannasasula ekufulu gye yasanga tulengera okubonaabona okuli wakati wa mwami Kaweesa ne mukazi we oba ne famire ye omuzigo asula mugumu balina abaana 2 ate nga nakasente kennyini okanoonyo kafuna kabukete
nengamba kanzijeno tukole ki ate era mukuvaayo neyibasa mugamba tewamugamba era singa wamugamba isaali tawanye nalize tugenda maaso amunoonyeza nga tamulaba neiba naye kenye tategedde luddawo mukyala ono gy'alaze nandikoze ntya neiba ye tategedde mukyala gy'alaze akaaba senga batugobye mu nyumba munnange konze munnange weyingirire mu nyumba okoleki webake yebaka yegenda maaso bwali ali yango omusajja webale kunkumira abantu bange ate senga munnange nandikoze bambi nga yeebaza basibidde bwe era owange era kakati akola byenzize wano nzize n'ebisumuluzo era akasajja ndese nkasasudde kwe kunziriza ebisumuluzo okoze otya ndese nkasasudde abikuwadde nsasudde emyezi emikadde gyonna nensasula n'emipya era tabanja ngera bwe naleka mbasuubiza nalika ebintu by'ensi si byangu abeera ze wano mugambe mu bbanga ttono nnyo nga nkomyewo ate kuba muwasenteza ebyo teyabirinze landiroodi nabyo kaabuze katini nnyo landiroodi asobole okuleka ndejja neki ne poliisi naye nga senga kati amugaa nti embeera munnange ng'ey'okuswala si nnungi naye munnange oyiyayiya ng'omusajja fuba ofuneyo kapoloti ekyamazima kiri nti namunaye singa nze nsinga okwagala poloti naye poloti tefunika embeera tennamukkiriza omanye embeera waliwo weekusobozesa embeera kwegamba yeekusobozesa n'ogaani kati embeera eteredde katukole kino kumba omukyala ye amweyagalira mu bwavu bwabwe omwo n'amalevu ge sengera mbadde nfuuwa agi aha wangisenga poloti efuuse poloti manye omuntu poloti oba ogirina afazaali osookamu ekisenge obale ekyo kimusulamu kani ngamugamu naye abaana batereeze tulabe ekiddako omwami alabika anonye omukyala we bagende kale n'oluvannyuma njagala kulabikanga musajja atu ngenda kukola ate obudde buwungedde yeetegeka kuba alina kukola butaweera kati sobola okulabika ndi omukyala abeera mu biseera ebirungi mu maaso tugenda mu maaso n'ekifaananyi efirimu egenda mu maaso omanyi zino ku nkuba zituyamba enkuba bw'ebeera etonnye zetubeereramu ddala gamba n'otakola ki emirimu emirimu gy'akola kitegedde tegimukkiriza kubeera nnyo malidaadi tegimukkiriza emirimu gy'akola kuba nnyo malidaadi zino nga tuzijjamu nga twambala zitaleeta bbugumu efirimu egenda maaso nteramu awo owaye efirimu egenda maaso alina kyeweerabidde kino sisuubira kakati sizisuula ogwo simutwala agenda maaso alaga obuvunanyizibwa engeri gyali kandi ewaka agenda ku mirimu amulekera nga tolina mukantu oba musajja n'amulekerayo munange omaye omukyala omuwaayo n'ogaa munaayi kankuweeyo ezikubeeramu ng'omukyala muzikozese bulungi tugenda maaso aweddeko ojja genda ewa Sekamate ku dduuka okimeyo ebinaaba biweddewo nzenja ng'amugamba ndi kakati Sekamate nayogedde naye waliwo akaduuka akali okumpi awo kulwayo ekikwatagana ku kyokulabika ewaka beetereeza ku dduuka basobola okukutereeza ye omwami naaba ng'akoma oluvannyuma agenda maaso ng'era omwami obuvunanyizibwa bwe yandibadde alabika ndi ayolekera mukwano namunaye tulwayo naye ate buno sijja kulwayo kikulu munange ennyumba ogirabanga enfunda naye ate nnene nzijimuleka ngende nti tenkanye embeera naawe ogiraba
munanga ate bwe tunadda mu byokwebaka embolera ne tudda mu byokwesunaasuna landlord ajja tugoba mu nju kale nga tubakagala byani agenda okukakuba antofaayo nja kubanga nange kukubirako ngale mukwano weekuume bulungi ngwe naawe webikuuma ewaka nkale akagalabi galabi baluduka kuba ajja kakuba bayi labalaavu bintu by'omukwano batamanyi ku simayiri nga afazaali ogiyuza simayiro ogiyuza egenda mu maaso twagala tumenye luta ngwajja ebigwera wabiteeka wansi byokola mukazi nange obuzibu bwatugidde dda obuzibu bwatudde dda nze bulaba va mu tawuni naye emmotoka zisomba ambulance zisomba abantu paka mu ddwaliro ngambe bantu mirambo mama Monica emmotoka zakatale kaakati ono aba ali wano nze ondaba waliwo amawulire agabulikiseewo mbwe emmotoka zakatale 2 zagudde kabenje bwe eri emmoloka biro byayi bisomba mirambo ate nga bawo nali akola mu butale obw'omubuulo kati emmoloka zakatale bwe ziba zagudde kabenje nyewe mwami nange mukazi atuyakola nga asooka ggalawo amuna nze nfudde bupfi bannange ebizibu bigguse ebizibu mekuja tabwe meingia mukazi atuyakola nga apapa ng'akwata mune babe nga boolekera laba ettabbu baabano bwaka emmotoka zigudde kabenje kati bagenda kulabika ni bano tuba tulio nga pikipiki atejja kati pikipiki ejja waisa okuyimirira n'abantu bamanyi bano banange mwami mukazi wattu abadde ajjaakaaba eni munange ulidde babyogedde ku lediyo wamulirwana nti bo tebalina lediyo mu nnyumba bawuliddeko wamulirwana kwe wamulirwana lediyo nti abantu bagudde kabenje batuge buli abakatale bonna bali basomba mirambo babadde bagenda kulonda banne mwami ebika by'abakazi biba bingi naddala ng'afiiriddwa bbaawe abasinga bafudde musajja afudde taguze poloti musajja atulese muzigo musajja atuletedde obuzibu Mama efirimu egenda maaso kale no yasanyuka nnyo nga bbaawe akyali mulamu ekyo omwami ne kimulaga naye waabeera ali waabatali omukyala waabataliiwo aba amulowoozaako manyi mulimu omusajja n'owulira ekizibu ndi kyagudde ku munno omukazi n'asigala eri ng'ali mu bibye abakazi gye bali balina emitima efirimu egenda mu maaso kyava akwatakwata ebinusu anti emmotoka zagudde kabenje emigugu gyafootose ekyayambe ye eyaabwe yali tennasimbula manye ezakatale zigenda ssebo zeegoba lwakasota kakati owa boda nayo efirimu naamu n'engeri gyogera sente bano bantu jangu girabike ndi tukuwa akasende weekale mala okufuna ku kyenji bwojjambu adda mu forex bureau tugende wale kale no ng'akomawo firimu gyolaba emanyiddwa nga tota kibe nagenda tenga bulijjo okuva mu Emmys Video Kampala egenda mu Modern Movies Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 21 ng'akomyewo waka buvunaanyizibwa bwa mukyala tulengera obuvunaanyizibwa bw'omukyala mwami omuweereza ofukamiddeko naye omuntu ayinza okuweereza ng'alinga akwata mu kirevu n'amuleetera munnange otuliwo otubisi amuyiiyiza abakyala bayiiya muleetera ku tubisi n'anywako kwegambo mwokyera ku muwogo fusiikira ku bunyeebwa kale nno byebimu ku byebyo bireetera omwami ono okubanga afiirawo mukazi we buli kaseera alabike ndi aba bulungi ng'atuula batuulamu ng'ab'omukwana awo kyanywa ku munaanansigwawo efirimu egenda maaso kakati musajja ali ku kyovu awulira akooye naye embeera eno gye balimu eteekyusa embeera gye balimu kwegayiringa gye baabalaamira nti balina kubeera mu mbeera eno kubonaabona ekintu kino awulira akooyere ddala era essaala ze azisaba nnyo tamanyi oba Katonda aziwulira kuba yandiba n'empalo ziraba ayambala zitali zize kyova olaba zeekanga zizeemu ggoolo ensawo oba empale
nenfuna akasente akatonotono nentandika okusuubula emwanyi. Ayagala atandika obusuubuzi. Ayagala akyuse mu mulimu atandika okusuubula. Nze kuba nyina mukwano gwange yaŋŋambye nti singa mba ntunze omugugu gwange gwe nnyina n'emidaala gyonna gye nkolerako ebifo nenkwata obusente ne mbukuŋŋaanya. Wulira bw'atandise okuyiya. Okulina okutandika okusuubula. Ayagala atandika osuubula emmwanyi kuba sente emmwanyi bw'eba nusu ku nusu. Era emmwanyi muvaamu akasente akawamu n'obaako ate ky'oyinza okukola ekirala. Ndanjiya mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. Olaba otya? Mukama ayinza okunzijjukira. Kuba mukwano gwange yaŋŋambye ne bwe mba ne ssente nga ntonotono nsobola okutandika okukola. Naye embeera mu butuufu ne balyoka ne bakusibira n'ebweru landiroodi nassaako kufulu ku luggi. Ebintu ebyo munnange si birungi. Egenda maaso. Mbeera si nnungi. Embeera yeeyongedde obanyigira ddala. Naye era ng'omusajja obwongo bw'otabugaziya ebintu biyinza obutaba birungi. Mukazi wattu naye kati atandise tunula ng'enkovu. Talina kizigo kye yeesiiga kuba embeera ebakuba buli kika kya muggo. Waliwo obuswanywenga n'egyabaguta. Ayagala omudaala agutunde kuba mulimu emirimu egiri ku nsi kuno ng'ate ba abakazi bandibadde bangwirwa egikola. Naye ate abaami kwegamba nga ku bo giba mitono. Tugenda maaso. Naye nsabira ngende mu mmwanyi osanga embeera n'ekyukako. Buli kyabayiiza omukyala amugambako. Jukira buli kyoba oyiye omukyala bw'omugamba. Ate ye kwegamba be bannannyini ssaala yalina okusaba ekintu ekyo ne kiba nga ky'amaanyi gabaawo. Kuba buli obaako ky'oyiiya okukissa mu nkola kizibu. Naye ate essaala y'omukyala bw'ebeerako Katonda ataddamu mangu. Kale nga wayise emyaka 2 ku pulaani yabwe gye baali balina. Kiki ekyali wakati mu bulamu bwabwe awo era mbeera kyeriwo olwaleero. Efirimu egenda maaso. Genda okwetegereza. Waliwo yajja okonkona erudda. Waliwo akonkona ewa Ssenga. Bannange. Ssenga agenda okwetegereza. Anti mpulidde muntu konkona. Kumbe muwala wazze. N'ennaku zino banga myaka 2 eryayita. Embeera erabika eringa ekyusekyuseemu. Efirimu egenda maaso. Kaki yakola nga amuze erudda mu kati. Mwana wattu nsanyukidde ddala okulaba. Sooka ompa akafumito. Eradde maama, eradde Ssenga. Mutya kyalibyo bintu bigenda bitya? Lyawo tuviri tunyirira bunyirizi, tuli awo Ssenga tunyirira. Ennaku zino sawa simayire erimu ebirungo. Manyi omuntu otandika omulaba amaaso atandika okugapepena. Nambwa olaba emimwa ssebo jjajjako langi emmyufu. Ebintu ebyo omuntu kasita atandika ofuna obudde obusiiga emidomo. Omanya waliwo enkyukakyuka mu bulamu. Efirimu nambwa Ssenga mbadde nze kugamba essanyu limutta. Kiki? Omusajja yatuwonyezza omuzigo. Essanyu erimutta. Ssenga yamwebaza nnyo okusaba. Amakulu nti omwami buli kyabalina oteeka mu nkola omukyala yakisabira. Nasooka amuziniramu awudingidingi. Bannange nga Katonda yeebale. Omwami yanzimbira go. Munnange yazimba ennyumba ekomeeri buliraaya. Ennyumba buliraaya. Kweni olabe Mukama Katonda wali omulungi. Bane Mukama Katonda mulungi.
era buli w'omwekwata ebintu ebisinga ku yo bisoboka. Weebale kunyumya. Kale nno omuwala ono yali alabye alimu tankatanka ayagala kutatankana. Kwegamba abasinga omwami babagoba mu nnyumba aba bafulumya biki ebintu bwe bityo. Abanna. Atawanyikanaga kanve wano. Atono kukyusa mukonde. Kale nno era yeebaza nnyo senga namune singa tewangumya n'empaala. Ebizu byonna byonna byandibadde bingi. Ensonzi. Amala okuva eno gy'agenze. Ajja asigale ewaka ffe tugende. Kale. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kiro banyambale lugoye ki? Mu maaso g'Omukama nzize kwebaza ssebo entalo zonwanidde n'ekyonzige nsi eno lebo pontusiza abantu bangi bagyewunya naye kati nsaba onyimuseyo nteekate kwesinga kweno obulamu bwakyuka ebisinga okubonaabona baali bayina mu nnyumba abaali tebalina na ntebe. Muntu otulako mu kitebe awo n'weegala ng'ajja mirembe n'ogiraba nga bwegiri. Baali si balina ntebe. Abadde abirowooza kale ssebo ne yafuna simayiro z'abalungi naye luli ebintu byali bibi buzibu. Atunulanga enkovu buli kadde buli kimu kyonna alaba nga kigubye. Kalina emirembe weegiri namunanga ani yali amanye. Ni Mukama Katonda. Sebo naye yava mu kunkumulo omwami atulanga bosi. Mulaba n'ekirevu alina engeri gy'akimwa. Kugamba kutereera kwereere. Embeera yatereera. Wali bwe watiro wakuba nti twakayingira. Naye mwami nze tosikiriramu buzibu. Okusinza ku kino tekwatukako. Kati tukwatembula. Nze njagala atereezeewo nga ne bwe babeera baganda bo baani bonna emikono gituuka wano giryoke gimanye Kaweesa yaani. Kyekyo amazima nange mbadde wano neefuula. Ate oddamu ku birowoozo ebyo olw'ensonga kaakati sikyalimu eri embeera. Yatereera Katonda yawulira essaala ze. Essaala kintu kikulu no mu bulamu bw'omuntu. Nze n'ensonga atereere. Olaba kati atunulanga mugagga taliimu mbirigo yenna. Oli akola mu bizinesi. Kali ng'amugamba ndi olaba addayo okusoma. Alina omuntu gwe yali yafuna okuba ng'akola mu dduuka lyabwe. Yamugaa kale edduuka eyo nyala ndikuwe. Wano wonna bino byonna mu bulamu bibaawo kutetenkanyiza muntu abe ng'afuna essanyu. Ayagala mukazi wamu essanyu erimala ye lyalowooza. Njagala buli kimu kwegamba kibe naffe tube nga tukola sente zibadde tusasula bali tuleme kubanga ale tuzisasula gwe. Eyo gwoba ozisasula bali eyo sente zadde batwala zibe nga gwe zidda mu mikono gyaffe era ziba ziri mu famire. Kale n'engeri gy'obisuubizaamu. Ayagala abe ng'amulaga buli kimu kyonna enkola gye kikola. Balina edduuka erisuubuza. Buli kimu kyonna oyina osooka okitegeera. Njagala edduuka lino obe nga omanya entambula yali ebintu obitegeere. Bane mwami kyokka ne you make me tunnyo amutunnyo minnyinga. Olw'ensonga kasita wandaga nti omutima gwo guli kubuze obulamu bwo buli kubuze n'otabanga bakazi balala. Agenda maaso ambulira ekiriwo. Firimu bagiyita totta kibe nga tekinnakene nandusu. Yasanyuka nnyo omukyala kubanga omwami amuyeyereza era alengerera ddala kugamba emirembe weegiri. Mugenda okubanga otwala abaana ku ssomero ate embeera yekutwala ku mulimu. Efirimu yiino ni bannange mwami weebale munonga genda kuleka ne bamuwa akamotoka. Emmotoka tugenda gikuyigiriza byonna bikolebwe. Buli kimu kyonna kigenda kitereera. Olaba okuyiiya kimwani oluusi ensulaliwo netusula eyalinga asuubula ensawo 6 ewiiki kati aleeta emmwanyi balina ozikuba eri azisuubula. Baisuubula endebe basuubula ensawo kati asuubula tata namba. Kale ne ebintu bino emirimu gino mbadde nyala gwoba ogiddukanya. Bina byonna okutetenkanya kubeerawo okulabika ndi effamire erina essanyu erimala.
mu bintu ebimu mu bulamu olina ebintu byolina okuyiga efirimu egenda mu maaso akola ebintu bingi obugagga bwetaagibwa bantu bangi baba baagala obugagga naye ate oyinza okwesanga ngaobugagga obungi nabwo aye si bulina kye buyambye okujjako kuleetera okwonoona efirimu egenda mu maaso ndetera ku ngatto